nga yenze lawyer wa Hajjat atagenda sasulwa yadde 10 atanoonya likes atanoonya fame atalina kyanoonya wabula ayogera amazima anti mwasazawo mubeere basiru fenna katubeere basiru nagenda wano neŋŋamba I am glad ensonga za Hajjat n'omwana aziyingiddemu people who I thought be bali balina ozihandlinga nga Honorable Nakiwala Bala but I think nabo zibalemeredde naddala Honorable Nakiwala nga twaswadde ye bulala twaswadde naye ate kalike baŋŋambyemu nti ne guli omusango gwe wabulimu manyi nze siweebula abantu most especially nga sigenda sasula kale it's not that I can be paid to insult people but at least there are some remarks I can make nga manyi I'm going to be paid, but when I'm not going to be paid, most especially belittling people, then we have about social media. Anyway, it makes them feel better about themselves. Na ye, waliwo omwana yakomentingako n'agamba mbuwama kooti kyokola bange egambe emisango egiri mu kooti tetulina gyogerako because muba mutataganya obujulizi. Naye kaakati nze abuuza ki ekyaleeta Hajjat mawulire interview yabadde egenda okukwasa Rosi Kalibala. How are you bala wange mukwano? Ensonga za Hajjat nga zakufuukidde akabasa. Mukazi wattu. Naye nze njagala okubuuza ki ekyaleeta Hajjat mawulire? Si kunoonya justice for her child? Gwagamba nti no yakwatibwa. For the past 3 weeks ensonga y'omwana eyogerwako wa mwabefula banoonyereza eyogerwako wa kale mu batiimu Haji nze mamange yagambanga nga mulwanagane wakane mamange agamba naye munno omukubye okugamba gwe yakola bwati ne bwati lwaki owaloopa waliwo ensonga lwaki Hajjat yajja mawulire ompulira twagibuusiza amaaso mutandise landukira ku mukazi mwenna abakola amakulu n'abatakola amakulu muline eggwanga mumutandise mumwa nange anti babatenda okuvuma naye mukazi mumuleke mulangira Hajjat okwanga yazaala abaana mbasajja ab'enjawulo gwe nnyoko ne kitaawe byakuzaala bokka gwe ne baganda nnyoko ne kitaawe babaza I don't know how I can phrase this question you kitaawe ne nnyoko abaana 10 be balina bonna tata bokka balina ne nnyoko bokka balina mbuuza mu abalina abaana bonna abazaala musajja y'omu mu abasajja abaana bonna abazaala musajja y'omu. Is that even a point to discussing Hajjat yazana basajja benjawulo? Are you even mad? You people are you sane? So Hajjat bamjajinga kwa mnazana basajja benjawulo. Yo baba sajja yabafera na ababake ebintu. Atachikwa nkamukube jinja. Obagwe kale ngomanyi future eri ku lupapula lweru egenda kuberanga etanga de omusajja gogenda ofumbira gogenda zala mu abaana bo bonna. Mukube jinja kale gwe tulabe. Obagwe alina plan ya Katonda. Anti muli wano mutu asamya mtuli ba single mothers. How does that make you feel after calling me a single mother? Ngana we nyoko single mother. Nga you made also someone's daughter single mother. Wamzalamu omwana muli eno muba mpale. Those are not even points. Chwanga nabagamba musirike. Bine bitu mubirekera bebikwatako. Omwana bamukwata tebamukwata. Report yabasawo egamba eta. Omwana ne waba yali sexually active ngatandika dokwegata n'abasajja. Ekibuuzo kiri nti no. Yakwati wati yakwati. Mukimanyi nti nabakazi abafumbo. Abasajja bali babakwata. Era ne bamukebera bulungi nnyo nga ali sexually active nga naye nera ne bamukebera ne bamakati yabadde forced into sex temutusumbuwa namwe abaana bamwe batandika okubaka n'abasajja ejina mwe manyi we mwatandikira mutubuulire gwe watandika ku myaka emeka naye munyumya ebitajja gwe babawala batandika okubaka kwa bebakako oli ku myaka emeka namwe kenyini mwemanyi bimwakola before nga temunawakwasa Hajjat musooke mwekube mu torch. Ye mama Hajjat bwabanga yali afraudinga basajja be yazaalamu abaana nsonga ki singa nange chance najirina nga musajja gwe nkwata ko bati nsobola musuuza ekizimbe oba emmotoka oba milioni 10. I'm even proud of her. Bakaza agamagezi nga tetugalina ng'omusajja omuzaalamu abaana nobako kyomusuuza okimanyi wa blackmailing nga kasita bamwebakako n'abazaalira abaana oba blackmailing na blackmailing. She's just a smart person. Banange ffenna tulina obusota bwaffe. Na oli otunanga ekiziziri we na oli awo toyina n'obwongo toyina yadde obuyiya. You can even create a business so sana kwetandikirawo bulamu. Oli kwa Hajjat asobola otuuza omusajja gwe yazaamu abaana n'abako kyamusuuza. She's smart. Singa bafeetu balina yadde. Okwata n'ebintu nabigula mu nyumba y'omusajja ate n'akugoba nabyo n'abikusuuza.
N'ebintu byobireka amaka g'omusajja n'otandikira ku zero ndoye maka ga kitaawo n'ennyoko ne mudda ku zero ng'ate gwe wabiguliramu. Hajjat waba mugezi nga asobola osuuza abasajja ebintu. Mugezi bwongo bwe. Wouldn't love such a mother and I would want to be like her. Mwali mulekwa mtu amkute na mtwale omusango ku police. Kyo mukazi yanziba. Abo aba yalinga aba federal kite bamusiba. Aina history yokukomera. Awo yo nonsense mumuveeko. Today ku point lwa Hajjat yajja mawulire. Tata w'abaana bebe omusajja gwezaamu abaana yamukwatiranga omwana. Kituufu si kituufu. Atenze munnaye nze point wano gye njogerako. Hajjat omwana bamukwatira abakasajja bakwata abaana. Muli bawa liwe. You're trying to make these people be raping the future rapists. Like omuntu nga abadaloza, if someone gets justice, if Hajjat gets justice, maybe no muntu omulala asobola okuvayo n'agamba n'omwana gwe bali raping stars nga lunaku addayo ku kikaliriro. Naye atya kati okwogera olaba ajajinza Hajjat nze njogere naye nkusabira buli mukazi ali eyo n'omusajja ali eyo ng'owolereza Hajjat kiyingire mu maka ago mu nnyumba yo rather ng'owolereza Hajji sajja tumcrucifying. Okay, in general ng'oli eyo ng'owolereza ng'ogamba abasajja tebarepinga abakazi nga all you kyofaako ssaawa zino nti Hajjat ya blackmailinga. Nsaba kiyingire mu maka ago, nkisabira mu linnya lya Katonda omulamu, nsaba kiyingireko mu maka ago. Rujja okumanya ti omuntu osobola okukabira obuki justice notagifuna ng'olina obujulizi bwonna. Ekitonde ekisajja bakiwolereza. Kira price abera banga omusajja tebamweyalira ne bamwebika. Omusajja ajja mu family ne baka n'abooluganda bonna. Omusajja ajja mu family nakwana nakwagala nakwanira mu n'ennyoko. Omusajja ajja nga muli bamukwano mukwatagana mukolagana n'abaagala n'abaleka nga bacyankalanyiza. Omusajja asobola okukwata omwana w'emyezi 3. Omusajja asobola okwebaka ku kisolo. Goliko kugamba mu Hajjat ya blackmailing. Yatukira muzaliramu abaana babiri. Bali abalanga tebaleeta mawulire. Bo bavudde tebaliwa bajje bo bamulumirize nti aba blackmailing. Mbukale byasoka kuzalamu abaana abasoka abayina babiri omusajja amukola ekintu ekyo ne yaddako. Bo yabakola ati yaba accusing amisango ki. Report ziliwe eziba ku police ziraga nti no nawe ayina bye yabakola. Nakikola wasoka n'atalopa nakikola okubiri n'atalopa kati akikoze okusatu walopedde. Muli balalu. Mwetaaga kujjanjaba mitwe gino. Obali ne we muliko manya entalo ze balwana. Abo bwe mulaba batula mu bukiiko. Manya entalo ze balwana. We munazitegera mugenda bivamu ebintu bya Hajji ne Hajjat. Bali balwana entalo zaabwe ziri personal. Fe tuzimanyi. Etusirise. Olalo nyine ekintu ky'ensomesa akaba na Uganda. Omuna Uganda yenna ng'oli muna Uganda wafe wawa. Oyina eddembe mu Uganda eno mwoli. Okulaba ekintu n'okifunamu n'ogaa nti ekintu kino nkifunyemu interest. Oba ekintu kino sikirina kubeera mu ggwanga lyange. Oba wano wendi ku kyalo n'ogenda ku poliisi n'okiripotinga. Eryo ddembe eryo ng'omuna Uganda wabala mutemanyi mateeka. Ti omuntu walaba ekintu kyonna n'okifunamu interest n'ogamba lwaki onaavuvuba kino. Lwaki onaawayiriza gundi. Bw'oba olina obusobozi kirwanyise kireme kubeera okubanga ensi yaffe. Kyolese kyonoona ekyo ekyalo olese omusajja wo omulala ku kyalo akwatirira abaana abawamba mukiraba naye mwongera okizibira bw'anaakwata kuwojja tegeera nti kyakola kibi. Eyo nvuddeyo. Olunaku lwaggulo nagenze ne mbategeeza nti waliwo omuntu andi obubi. Naye namuna si yakatandika aluddewo akaseera nga ndi bubi. Era namulabye ku YouTube emu nga bambi erinnya lyange limunyumira nnyo okuyisa mu kamwa. Naye mukwano singa okoma kunjogerako bwogezi n'otateekamu bintu birala bya bulabe. Vaayo lumu onjogera amazima nti nkuluma. Owulira nkuluma nnyo ninga asula mu nnyumba yo. Onfunye ebintu bingi. Naye nze ndaba omumwozi mbagatidde ng'embizzi eyeggwako. Ng'onsinga okulabika obubi. Eyo nvuddeyo. Olunaku lwaggulo tulina ensonga eyabadde ku poliisi y'e Katwe eya Hajjat okubba omusajja. Ne mugamba Hajjat genda ku poliisi. Bw'oba wabba omusajja Hajjat bakusibe. Nze sikwagala na bayaayi. Hajjat yageze ku poliisi y'e Katwe. Bwetuse ku poliisi y'e Katwe bamusomera omusango ogw'okubanga yabba tulera z'emipiira 4 n'ebyapa. Omusajja naye ne bamuleeta. Omusajja n'agamba nti nze ebya tulera z'emipiira sinnabyogerako. Era ekyo ekintu sinajje kigenda kutukomya. N'agamba nze ebyokugamba mbu wanzi b'emipiira sinnabyogerako. Wabaddewo yabadde abyogera. Wabula nze kyenayogeddeko bye byapa by'olina. Poliisi n'emubuuza ebyapa wabifuna otya gw'atali wa land board simanyi biki ebyo. N'abagamba ebyapa bino mwami byamulema okukola ne twewola ssente mu bbanka ne yaliwo nga tuzeewola yono ne bbanka yazituwola weedi omwami n'alemerera osasula ssente ezo ng'ate nali nsinzeeyo nnyumba yange nga nnyina okusala amagezi nange okunoonya omuntu omulala mpola ssente nkwate ebyapa bino bye mba nsingayo kuba nze nabikozesa Hajji bw'anaafuna ssente ajjeyo ebyapa bye. Poliisi n'emugamba ogambye otya nti bwe kityo bwe kyali ne babuuza omwami nti bwe kityo bwe kiri.
naye nze sente zambula ampeeko ekyapa ekimu basigazeeko ekyapa ekimu kono nti ebyapa nakola 2 era mmanja sente za byapa bimeka 2 era sinze mbirina omwami gundi ne gundi yabirina eyampola sente okununula ennyumba yange nga banka egiwandiseeko ekigambo fosero tuli wamu akati ogw'obubbi n'obufere obwasoose polisi neragira omwami aleete sente omukyala zamubanja amuwe ebyapa bye naye kino ekintu atafunangako mawulire ne gakukuba gwolina omukisa naye amawulire gali kusalako ekigambo lojja okutegeera ensi bwe bati bavudde ku polisi yekato yesterday ng'omwami bamusabye asasule sente omukazi amuwe ebyapa bye biri ogwo gwasoose simanyi bwe bwogenda kugusala obeera akyalimu beside awo kuba bino mbigamba bafaanizi bange bokka mwabalala mugira mu fake account muli ba fake dollar man jangu nga oli oyogere ekikuluma naye mukoza fake accounts nyingi nze gwe mulumbaze nakulasiwa aba banzala bwomu nga nze nerwanirira sirina gwe mpabira sirina bazadde bange kale entalo zenwanye nyingi ze n'okula okutuuka wano ebadde ensobi sitegedde bwe natuukawo kubanga nze ngo bagana n'ensi aptutule simanyi bwe nkuze kutuuka wano kati mukwano nayongera okutegeeza nti sina kyentya simanyi lwaki wendi ne lwe naafa sirumanyi maama wange tata bafa nga tebali ku media so mukazi munnange osusse okummanyira naye baakowonkoma kubanga eno internet sigo bagiteekawo yisaawo endowoozayo bw'oba gokkiriza nti endowoozayo yesinga abalala naye abasiru boolaba nti bateesa bubi baleke kubanga balina eddembe lyabwe naye gwe buli muntu n'oyagala omulage nti tategeera gwategeera ennyo lwaki abantu aba batakogeddeeko bafiirako wazeemu okunnumba wano wasindika bakifeesi ne babba essimu yange mufune vidiyo zemuta naye zaababula kuba tezisitereka vidiyo ezo mu ssimu nakuwaabira tebasobola baagala okukwata naye ntwala omukuza kutegeeza nti nvaako embwa lwefa lwemanyibwa nnyiniyo ze siri munaku nnyo nga bw'olowooza nti sina bazadde bange kikofiira ajja kusiba bonaabonzese mukazi kuba osusa okunneesibako ondi mu kiwato bulala ey'ensonga y'obubbi ngitaanyiza bwentyo omukazi bamugambye asasulibwe sente ze oweyapa alyoka abikole ki ogwo ogusooka ne tuba nga twaguwangudde kati twagala kumanya ani yakwata omwana Hajjati njagala bakusibe bw'oba owaayiriza njagala yakwata omwana asibwe bw'aba yamukwata ndi wano ku polisi y'ekatwe nga kuripootinga omuntu yenna ali mu musango gwa Hajjat Zullah nga ow'endowoozayo olina okubeera kuyafuula omuntu yenna nga towagira sayidi yonna gyoga nti eno naye nga gwe wandowoozayo abantu abawakanya endowoozayo saana basobole okutuusaako obulabe naawe Hajjat Zullah please be careful sikumanyi naye njagala ng'ensonga zino zikute nga fena tukyali balamu nze since yesterday nina abantu ababodaboda abantambulirako mpaka wange abekyalo ne bampika ekiro nga ababoda bwe bazze wange ne bagamba nti banoonya kubo ligenda kwalufande omera naye tewali bantu bakyala ku ssomero kiro saawa nnya nga tebabodaboda nga naluli ku lwokubiri baali bagoberera emmotoka yange njagadde ntegeeze gwanga mpaka eripootinga wano ku poliisi nze nalina omukyala yali agala okunsita poliisi y'ekatwe wano wenyimiridde abatemu abo nebakwata nebata nga bagambye simanyi baali babaloze simanyi baliko emisambwa sobola kuwaliza kitongole kiramba so olwaleero ngenda ku recording video esuka eno nsereke mu simu yange kuba maze okweripotinga anything can happen to me nina omuntu wangu mu nsi yandi obubi kubanga ye bwabanga ali ku kintu n'okyogerako kabe bulungi oba bubi alaba ng'oba osaana ofe naye I'm here to stand, I'm going to support mpaka nga nfudde oba nga munzisi kuba amasimu mugankubidde mangi agatiisatiisa mangi naye nze siryanguzimu omusajja nyinamu akasente nyinamu akakati tosobola kungula tosobola kugula mutwe gwange kwogera byesaagala kwogera okitegedde njagala bannayuganda musigale nga mufolowinga ensonga eno mpaka nga 3 mu kooti we want to know ani yakwata omwana Hajjati basi yakwata omwana basibe yakwata naye kamuteekewo diversion kamunkubira amasimu kamunkoberere ngenda kusigala nstanninze I'm a strong woman nga mukama gwensinza nkumye n'ebiteega byewaffe mpaka nga 3 kyenjagadde okubategeeza buli muntu ali mu nsonga eno please be careful baba tebanakukubira simu banaatera okukubira kuba tonalaba bakugoberera banaatera okujja kubanga nze mbalabyeko